Mu kaweefube w'okugaziya ekitongole ky'ebyempuliziganya, FUFA etandiseewo laadiyo ya Famma ku Mukutu 12 bw'abadde ayogerera eri bannamawulire mu lukiiko olutudde ku kitebe kya FUFA e Mengo, Pulezidenti wa FUFA Engineer Moses Magogo ategeezezza nga laadiyo eno bw'egenda okuyamba okugaziya ekitongole eky'amawulire mu FUFA. Bannayuganda bangi abatalina access ku social media eno ng'ate bo tulina kubanoonyeza walala okubanga basobola okufuna biki ebifa mu FUFA. Ekigendererwa kyaffe kyakulaba tusomesa abantu okutegeera omuzannyo gw'omupiira, tubawa amawulire agakwata ku muzannyo n'emizannyo gyonna, n'okusingira ddala okuteeka ebintu byaffe ku mpewo eby'okutunda nga tulowooza nti ekyo kijja kuyamba okutwala omuzannyo gw'omupiira mu maaso. Magogo annyonnyodde nti laadiyo yakweyambisa okutunda ebintu bya FUFA n'okusaasaanya enjiri y'omupiira mu ggwanga lyonna. Agasseeko nti laadiyo eno eri mu leediyasi z'obuwanvu bwa kilomita 8. Ekirowoozo ekigitandikawo kyayisibwa mu lukiiko lwa Tanganyika olwatuulirira. Mu ssente ziva mu FIFA zeza Goal Project. Tumanyi bulungi nti Uganda yakakola Goal Projects 4, esooka ey'ekizimbe kya FUFA, n'enjeru Goal Project ey'okubiri, ey'okusatu n'ey'okuna. Tusuubira nti Goal Project ey'okutaano twagala kugenda mu bamembers baffe mu regions. Era tumaze okwogerezaganya okusooka ne FIFA netukkiriza nti eyo project tugiwandiike mu biwandiiko nga bwe birina okuba, tugisabe basobola ogiteekamu ensimbi. Ensimbi ezaaguze laadiyo eno zaggiddwa ku ezo ezaabalweddwa FIFA eza FIFA bonus ezaawereddwa amawanga 29 nga ge magoba agaava mu mpaka z'ekikopo ky'ensiyono ez'omwaka oguwedde. Mu kiseera kye kimu, omutendesi wa Cranes Micho Siloveby kyakwasibwa obuvunaanyizibwa bw'okuteekateeka ttiimu y'abamusaayi muto abali wansi w'emyaka 23 okwetekera empaka za All Africa Games eziyinda omwezi ogujja. Empaka ze tugenda okubeera nazo eza All Africa Games abaana abali wansi w'emyaka 23, FUFA tusazeewo ffe ng'aba technical committee okuyita abasambi abasukka mu 100 abajja okubeera mu tino bajja kutendekebwa wansi w'omutendesi waffe Micho, ajja okuyambibwako Vidia Anyao, Philip Bwinyi ne anakola ku byamawulire ajja kubeera Hussein. Abazanyi abasoba mu 10 be bayitiddwa okweteekateekera empaka zino ng'era baakutandika okusunsulwamu ku Lwomukaaga luno. Mu ngeri y'emu, FUFA eyisizza amateeka amakakali eri kirabu z'omupiira okuviira ddala ku kibinja ekisooka okutuuka ku liigi y'ababinywera okulambika obulungi obwannannyini. Kirabu yonna eyawandiisibwa mu kitundu kyonna we yawandiisibwa ejja kuba tesobola kuba nti eva mu kitundu ekyo okusambira mu kitundu ekirala, okuggyako ng'ekikoze ng'eyita mu nsonga ez'okusamba omupiira nga promotion oba okuba nti esobodde okuba nti yeeyongerayo okuva ku district okutuuka mu region. FUFA egamba teri kirabu egenda kukkirizibwa kukyusa amannya gaayo nandiki okukyusa amaka gwabwe bagenda okuzanyira kutandika ne season ejja. Frank Serugo, WSTV, Kampala.